N'ekisange ky'Abasajja Kabaka kubanga abantu bangi amalwaliro abalina obukugu ate nga bafuna obukugu bakozesa kulya ssente z'abalala basabirira muntu kulwala nti balwala ddi tufune kasente. Saagala kugamba nti revenue services bakola basabirira kufa kuba kufa kulina okubeerawo naye ate buli kalwadde konna olinagamba nti ako ngakola naye atamanyi nti jangu nkuwonye bano atabula emmumba oligenda okulanya emmumba buli kintu ekiwonya emisota njoka pressure emmumba eno esobola okuwonya buli kintu nga naye amanyi nti yatadde mu bitakataka temuli tegenda kuwonya muntu n'omu. Naye olwokubanga omululu gube gw'essente abantu olina alekawo ka kiriniki talina bukugu oli alidde mu ddagala li expired oli alidde mu kiki kubanga ekisa kyabula mu bantu. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okulaba nga ffe atuwadde abakugu atugende ku bantu abatuufu. Abasawo bano bonna nabo ne beewaayo okujjanjaba mu byuma ebyetaagisa okubeerawo. Tuyinza tutya kusiima Ssaabasajja Kabaka bannaye tukumireko mu ngalo okulaba nga atufuddeko. Ate netusaba kuleme kumuwaana buwaanyi ne bekikwatako batwale ekyokoleraku kino ekituufu baleke gamba nti oyo ate lwaki atunyidde mu mulimu naye babeere nga basiima oba oli awo n'okumusaba amagezi nigwe okikola otya okusobola okukunga abantu bwe batyo naffe tusobole okukola ensinga ezifaananako bwetu. So Katikkiro omunaa webale nnyo ebale